Abalamazi okuva mu bitundu ebyenjawulo bangi batandika dda olugendo olubatuuse Namugongo ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja zigenda okutuuka nga bataka. Poliisi etegeezezza nga bwetannafuna kusoomoozebwa kwonna ng'era ekakasa nti ebyokwerinda by'abalamazi bano biri bulungi. Abalamazi bonna bali mu kulamaga okuva mu nsi ezituliraanye ez'e Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi ne DRC bonna babadde bakyakuumiddwa nga tewali yafunye ekisago kyonna. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga awanjagidde abalamazi abali mu makubo okugoberera amateeka g'oku nguudo agabalambikibwa. Okutambulira ku ludda emmotoka gye basobola okuzira nga bali ku ludda olw'emmotoka ezibava mu maaso basobole okuzeetegereza obulungi. Ono abategeezezza nti n'ebyokwerinda birina kutandikira ku bo bennyini. Nga batambulira mu gurupu ate nga batambulira mu lunyiriri balina okusigala nga bambala jaketi oba engoye ezitangaala. Balina okulaba nti ebintu byabwe batambula nabyo bateeka eriiso ku bintu byabwe ate batambule n'obusente obutonotono. Enanga era ategeezezza nga bwe bali obulindaala ku biggwa by'abajulizi byombi okulaba nga tewali aleeta ffujjo. Tweyongedde okunyweza obukuumi bw'abalamazi bano n'ekifo e Namugongo ne Nakiyanja. Ebibalo bizze biraga nga buli mwaka abalamazi bwe bazze beeyongera nga ne ku mulundi guno basuubirwa okusingako ku b'omwaka oguwedde. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.